kakati nga twalikola ng'olimba ne President Nasolola President Museveni omunoonyeza emuganda akati mpologoma n'abakyala be n'ekyogera kati ye n'atubaakinga mu luyimba olwo kakati nga n'omwanyikwalira naye ng'agudde nga bwomanyi ebikokola nga nina abantu abakola obutwala naye ebikokola bingi twamukola mu Desemba lumuddewo okutuuka nga bikokola byebijja bireeta obuzibu kakati mutuba tuli awo nga kakali mutatu ali ku TV ng'agamba yatutobola amanyiga ayagala okutuuka pulezidenti asobola okuyita kubanga ye talimwa ate pulezidenti yamuddeawo naye mulaba bityo kakati ndewabaawo ngamba buwano nkolera ngamba kakati gyatawana n'oluyimba lwakitukwatoluwonya n'alutwala kakati nenkubira natookaide nemugamba nyamboza kutumia kakati mukubire nemuyensonga nagamba naye kakankuwa naye muzino sinwangu naye kale yiye eyajinka niyamba satu gante yafaide yamayinja yebedekulu kakati nenkwata yakakali nemugubira ngalemukubira ngaagikula bize bwengenda mbwezi ngaagikula bize ngabize enagenda ku WhatsApp nemuwera za messages naye nga kazisoma ngakazikula nembeera confused kakati nekagamba nti naye manyi abantu abo tebasoma nnyo tebabikwanye bakugamba nti bebatamanyi ate nenamba zasimu tebazikwata naye possible bagendayo nebasoma messages ezibale gyetubabiteeka nga netutotingako nemugamba nga kulabye ngogamba nti okuba olutwala abantu ba pulezidenti tulina oluyimba lwaffe abakyala beekyotera naye tutaba olukutwalire tutaddemu obwesige munnange tuyambe oba ekyo tulagirire ofiisi mugwaka nangiramu era n'obujulizi ngulira Facebook kwegire mu page n'ogiraba nakugamba nti yamubuza how are you nagamba can you come to Kampala nagamba nti naye before first talk to my manager kati nange enamba ya manager nti that's the WhatsApp the number of the manager WhatsApp number of the manager n'agimba kakati nemmanya ekiye biwedde kubanga era mmanyi nti abo abantu babeera ne bamanager bemuteesa nabo kati nange netubeera ku manager kakali mubuddeko n'ensimu egenda nga temanager ku WhatsApp kuba ngambire WhatsApp namba ya manager kubira nemukamasanaze manager wakatali nti ye kakali yangambye nkulabe nti ku music nti ye naye tukulaba ku WhatsApp nengamba gwempe iyo nze nkukonekitinga era enzimu anankonekitinga nekutandikirawo audios netuzongera anangamba naye procedure yibaffe wano ofisi yaffe kakali mwakufindise osasula emitwalo 4 okuba olindawo owa pulezidenti nemugamba nga sijjagaffe nangamba nti kati ogafunanga nakkiriza nemugamba ogafuneka nangamba gateeke ku nnamba eri nemugamba kati ogenda disenotyanzireete nangamba nedda togika kubanga kakali yagenda wa pulezidenti olwokuna bwali wakusatu nga mwenda gitindikanga amanya gasoma sande disenti ate yangamba balitagenda naye yangamba enamba gyokosindika enamba yangamba okusindikako ebankadde eri ku Facebook yeyali yemu kati nezisindikako kakati nangamba nti mulina kudirika kakuyita twali wa pulezidenti kakati nze nkeera mba muyezi mu kawuni ate kaansibesino naye WhatsApp ate wandala nangamba nti manager aweereza audio lwabamadi yongera ate emitwalo 10 wabajengera olinda oti bagutwala kubanga kakali mu sente aziganje kakati olwo bwamala okungamba sente ezo omwana nendijako nengamba kankubire omukazi ono ndabe oba ddala kituufu esente yazifunye bwe namufuniko yagikwatirawo enewuumya bwe nagenda owakatani bwe nagimugamba naguma kugumikyobisere ate egyansaba enamba nenzimuwa yenawusirizeko sente bwe namala okigwako yaddamu kunkubira bwe naddamu omukubira nga ndaba asirisanye yanvuma bulungi mulibasere lwenna munonye polisi mugende mufune sente zammwe naye ze mundeke yakutonda muli bafere naye ngate namusuubira okungamba ntiibi beetandaba abaferera mu linnya lyange sukwira kubanga ejinyirinya nali manyi kijja mulumanyi ebyerinnya y'okulisereramu bagamba nti yeyanzire naye yalikagamba nti beetandabe ababidde mu linnya lyange nengamba nokungamba noluyinkanirete kubanga yensinali munoonyeza naye siyakikola nanguma mugumira kububa fena zizunaera bakyalo bekyogera